Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda jangu onnyambe, ayi Mukama yanguwa okunnyamba. Yogera ebyetaago byo. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri omunzaabukantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka Mukama waffe eyalumuta okuba Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku mirimu gya Pontiyo Piraato n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo Katonda Patri omunzaabukantu alidde okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu Eklezia Katolika omutuukirivu okussa ekimu kw'abatuukirivu n'essonyiwa eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katonda wange nkutonera sappuleeno ey'ebibonyoobonyo omusanvu ku lw'okugaziya ekitiibwa kyo n'olw'okussaamu maama wo omutukuvu ennyo ekitiibwa. Nja kwebuulirira ku kubonaabona kwe era neetegese okukugabanako. Nkusaba ng'osinziira ku maziga ago ge yayiwanga mu budde obwo obuzibu ompe wamu n'aboonoonyi bonna enneema ez'okubonerera ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Wano noonya ebibi byo era obibonerere. Essaala y'okubonerera. Katonda wange mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala ate kuba okyawa ekibi nga mpeeredde enneema yo nkomye kuno sigenda kujeemera. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemerebwa naye tukyokole ebibi. Amiina. Ono tuzzaako Mirembe Maria emirundi 3. Nnyaffe ajjudde obusaasizi jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulemu bw'omusaalaba. Ebiwundu ebya Yezu Ayi Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo.